Ku ddakiika nnya zokka ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya g'olunaku olwaleero tuli mu nnaku z'omwezi 17 right ez'omwezi guno gwa Kasambula mwaka 2024 lunaku lwakusatu kwayinza ku program simula akayimba nyenyagano okuvuga erijjo nuule ke katwesa kushya fe lunaku olwaleero nkubuzako wasota omulungi ali eyo bitambula bitya akakuba eyo katuuka banne enkuba si excuse woli jja kuba etonya nga gyogenda tetonya ogenda osibwe ssente zabadde bakuyitira ngowooza nti enkuba ebadde etonya nindaamu. Hey, so munange improvise webikkirire weayambala jacket ifuna umbrella otuuke woyina otuuka because enkuba bwoba etonya wooli oba tetonye wooli ewasigadde tetonyeeyo toyingako tutandike good morning. Akuzomwe ziri 16. 17. Bana. Kigendo beera mwaka guno nga gugwako. Kika. Why? Ngeri omwaka gye guddukamu. Kino bbanga kyamaanyi. Kigendo beera mwaka guno gwo. Naye nga mugamba mutya? Ka student mwasuze bulungi. Twagala okutuuka okubuuza ku mutungo okedde oli mulwadde sole. Sole ekiro kisomba kisomba nokera machangu mugongo kuluma nno ng'ekintu kyakutuddemu yakutumira ku mukyala nga nawe nekyokedde nga wano wakuluma naye nga olowooza mujja we yakikutaddeko era yasooka number one suspect ne bajja b'abantu balabye waliwo katrick amadijagala w'abantu nga tetunnabatandika bw'obanga webasereeti naddala kano katrick ngenda kukabiriza nnyo producer w'eno show n'omusajja gwenkola naye ku eno show bwe bakaleeti alamu yo bwevuga toddawo yadde kasekendi nze njijjayo nenzira nayo ku buliri zuukuka naabirawo kati nze gola nebasereeti nebasanga 8 naye bwevuze kuva ku mukaaga wayingidde obuliri budde okola ki nayingidde ku mukaaga bwe mbadde ndowooza mja terefayina gino nadde mpasha for excuse enkuba nga etonye eno naŋŋamba eno gye tuli tetonye ojja tuuka so alamu bwevuga bweti naddala nga webasereeti respective ate ekyokubiri otufa nayo ku buliri ekuwogganireko giteeke walala bakati enaku zibambi ebisenge byaffe naye singa oba olina ekisenge nga kineneko giteeke walake wali ekusikiriza okuvaayo gijjako ng'olina ogijjako kuba nga oludde babugi expectinga naye buli bwogikira kuba ogirako boti n'oginyiga paka ogenda ozikusa essaawa emu nga bw'otulaba kati kale bikyagenda maaso bitambula mu ggwanga ebyenjawulo naye kaakati buli nnaku z'omwezi 31 wano mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu tubeera tujaguza amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka kaakati era bwe buti bwe bugenda okubeera nga ennaku z'omwezi 31 omwaka guno abantu mu Buganda ne Uganda okutwaliza bagenda kuba nga bajjukira emyaka 31 emyaka 31 nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe kaakati enteekateeka nno munange ey'okujaguza amatikkira gano yamaze dda okubeera nga ate efulumizibwa era nga emikolo emikulu gigenda kubeera awo ku kanisa ya St. Paul Cathedral e Namirembe era nga Bishop Moses Banja yagenda okukulemberamu enteekateeka eno wabula nga ate okusaba kwa St. Paul Cathedral e Namirembe kugenda kugattibwako okusaba mu masinzizo ag'enjawulo era nga omuteesiteesi omukulu oba akuliddemu enteekateeka gy'emikolo gino Dr. Anthony Wamala era nga ne minisita waffe ow'obuwangwa ennono n'ebyokwerinda yavuddeyo n'atuwa nnamutayiika y'enteekateeka ey'okujaguza amatikkira g'omwaka guno naye nga tujaguza amatikkira tulina omulamwa bassebo ne bannyabo era ng'omulamwa guno guli obumu g'emaanyi g'obwakabaka bwaffe so kitegeeza nti nno okwegatta kyandibadde kimu ku bigendo bye tulina okuba nga tukola Dr. Anthony Wamala yavudde
abadde n'atuwa enteekateeka era gye njagala okubeera nga ate mbayitira mbassebo ne bannyabo ennaku z'omwezi nga 24 ettendekero lya Buganda Royal Institute bagenda kuba nga bajjaguza emyaka 25 nga bagenda mu maaso okubeera nga ate babangula abaana mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu era emabegako mbadde mpitawo awo bakoze gate ekikomera so ekikomera tumanyi nti no buli institutions olina obba ne gate ng'eri yasalawo nga yesooka okukulemberamu byonna twalaba abaana nga kutikito nga bakola wowe Buganda Yesu bejjeyo mu wowe matiri bona mpitawo nnyawo nga ndaba bali mu gikola ki mu giyoyoota bali mu kweteekera kuzomezi zigenda kubeera 24 bagenda okubeera nga ate bajjaguza emyaka 25 gya Buganda Royal Institute era enteekateeka eyo neeteekebwa ku lukandaga lw'emikolo egigenda okuba nga gikolebwa mu kujaguza emyaka 31 egy'amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka. Ennaku z'omwezi nga 26 lujja kubeera Lwakutaano wajja kubaawo okusaala mu mizikiti gyonna era nga enteekateeka ejja kuba nga weeryawo. Ennaku z'omwezi nga 27 ujja kubeera Lwamukaaga wajja kubeerawo okusaba mu makanisa ga bannaffe aba Seventh Day Adventist. Era ku lunaku lw'omukaaga olwennyini wagenda kubeerawo empaka za golf ku Kampala Golf Club era nga ku nnaku z'omwezi ezo zennyini wagenda emipiira gy'amasaza egiri scheduled ku nnaku z'omwezi nga 27 tugenda kubeerawo ne moment gye tutuumye the coronation moment era nga tujja kuba twefumiitiriza ku myaka 31 egya Ssaabasajja Kabaka ng'atudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Kaakati no munnange ebyo no biri awo mu maaso naye tubaddeko era ne betugenda mu maaso nga tukwasaganya twagala okwebaza bannange ebitundu ebyenjawulo bakoze bulungi bwansi mwebale nnyo mwebalire ddala era nga twalabyeko bannaffe ab'Ebuddu nga bakulembeddwamu Pookino nga bakola bulungi bwansi n'ebitundu ebirala. Kaakati ebigenda okuba nga bikolebwako tulina okuggulawo amalwaliro g'Obwakabaka agazimbiddwa gasobole okubeera nga gagenda maaso okubeera nga tegawa obujjanjabi abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Abantu b'ensangi bamu munnange kubeesiimye abaafuna eddwaliro ly'Obwakabaka n'abantu b'Ekalassa nabo baafuna eddwaliro mu bitundu ebyeyo. Kaakati no munnange chairman w'olukiiko oluteesiteesi nga bwe mukutegeeza Dr. Anthony Wamala nga ye minisita waffe ow'obuwangwa ennono n'ebyokwerinda yatutegeezezza nti no mu kiwandiiko Ssaabasajja Kabaka bwe kyeyatuweereza emabegakaawo n'obubaka bwe yatuweereza yatugamba nti akyagenda mu maaso okubeera nga ataafuna obujjanjabi naye mu kaseera katono agenda kuba nga akola ki atwegattako era bw'atyo naye n'atwegattiramu n'agamba nti siwaanaaba asiimye Ssaabasajja Kabaka n'abeerawo ajja kuba nga ataakola ki atwegattako era bw'atyo okubeera kwa Ssaabasajja Kabaka kitegeeza nti emikolo gyonna egikolebwa mu matikkira egy'ennono gijja kuba nga gikola ki gikolebwa. Bw'atyo n'afundikira nga ategeeza abo mwenna abandyagadde okubeera nga ate batabiikiriza emikolo gino egy'okusabira Ssaabasajja Kabaka n'okujaguza amatikkira nga mwagala okuba nga ate mukolamu effujjo ti nga bw'ali minisita w'ebyokwerinda mu Bwakabaka buno obwa Buganda security egenda kubeera gguluggulu era yenna anajja ng'ayagala okuba nga akola effujjo ajja kusasulwa ng'abakozi b'effujjo bwe balina okusasulwa. Eyo enteekateeka bassebo ne bannyabo. Okay, kale enteekateeka bw'etyo egenda okuba nga etambula era tujja kuba tuba updatinga so that mubeera part of the celebrations. Kakati munnange bwe tweyongerayo ekibiina kya NRM bale yakozesa ki NRM ya ajjukira kibadde mu Lusirika kibadde kyankwanzi eyo tubeeko ensonga ezimu ze tuba tumaliriza era nga baatubuulira biki bye bagenda okutunuulira wadde nga baavuddeyo tebannabatubuulira officially ki kye baatuuseeko yava gyava nti ayogera abamu basirika ndikubuulira asobola n'okukusiibula ndikubuulira kakati munnaaye naye ku bimu bye twakamanyako ebyavuddeyo olunaku olw'eggulo minisita wa information Chris Balyomunsi oba giyite ICT yatugambye ebimu ku bye baasazeewo oba ebigenda okuba nga bikwatibwako lyetteeka lye baagala okuleeta erikwata ku commercializing politics okuteeka ssente okuyiwa omusimbi olina gamba nateekamu akawumbi kalamba ozijjawa ne bw'oba ozijja ku zizo osuubira kuzijjamu otya otunda ki
otunda kisi kinene. Hey, what are you selling to Ugandans for you to invest all that? You get? Kati gwe kati wali YouTube oba otunda ki kuba nze nina byentunda era so investinga mu capital wange naye kati gwe osuubula ki anti goba osuubula no batutunda kati gwe otunda ki of course kwasama awo mbaawo kati n'ogula kamera ey'ebbeeyi seimo n'ogamba abasajja studio ya BBC n'okola studio naye ng'ogenda kutuleekaanira what problem eriwo eri investment is not the problem naye kyojjamu kubanga waliwo ssente nnambike ez'omubaka wa paalamenti ez'omukulembeze yenna zakola ki zaafuna nolaba kansala ng'afuna sitting allowance naye nga ssente zaataddemu ne bw'anaaba avudde mulamu obwensi n'abaana be ne bafuna omukisa ne bafuuka bakansala tezijja kuvaamu kakati munnange kati wano bwe tukubakubamu akafaananyi omubaka wa paalamenti agenda paalamenti ssente entono nnyo zali zotandikirako ng'akola campaigns ezo ziyinza okubeera mu miliyoni nga 5 to 1 billion mulimu abafikirira ddala omusimbi n'aguteekamu to 2 billion anoonya kalulu tukamu ne batayitamu weebale nnyo yali ayagala obubaka bw'ebusiro nkutumiddeko kakati munnange kino tekisosola kijja leka yawangudde n'awanguddwa mu mabanja amazibu kakati ekiddirira muwanguzi kutuuka mu paalamenti n'agamba okufaana obutanyoga wano sivaawo n'atandika okuterenkanya engeri gyazza ssente njagala kuzzayo ssente z'abasajja sigenda kuva kweno ntebe nze kati omuntu n'akyukira ddala langi ne mutandika okugamba nti omuntu yalya naye ng'anoonya kuzzayo ssente z'abasajja beewola akawumbi omusaala gujja mutu banene n'obukadde 3 tulabika ng'obungi naye bw'obukwatako nga you're not living the life those people are living eno mumujajinga abalaba okubeera ng'asomera mu ssomero ly'emitwalo 2 mumujajinga akazigo kasulamu byonna tubiyogera naye ng'omusajja ali ku mabanja bagenda kukola batya munnange kaakati bagamba bagenda kuba baregulating ensonga eno bateekewo essalira bateekewo ekkomo ng'abasomesa baagaana switi mu kampeyini kakati ndowooza igg waanagira agambe gwe ssente zino z'oteekamu n'ozijjawa weewola ogenda zisasuzaaki ye kakati kino eno yo nno ng'awangudde munnanga ayinza otetenkanya n'alemerako bwekuba kulya n'alya naye kati atawangudde ogenda paka ku kyeyo katongole omutongole tugende maaso wakulabira kate gwe munnaye awo wakimu example ennume yako tikyayagala ate waali tikyayagala examples amakinga ey'emu gye nsobodde munnange bino kalulu okamanyi bino bye munnange by the way kiringa ekisoke it sounds funny but it is not omuntu agetinga depressed ekyawa n'akyawa buli omu n'anyigira abalonzi ate abalonzi balina akantu ke bakola baakuma akaluko boonalebo bw'otambula bakuyita onalebo n'obujjulo biwemula kakati munnange kati waliwo report eyakolebwa bannaffe aba Alliance for Campaign Finance Monitoring ne batuwa report yafuluma 221 ne bagamba mu kalulu ka 221 kinakindi yeetaba mu presidential campaigns babaka local governments mbu baatwa ssente zokka ezaggwerawaawo zaali mu triliyoni 3.9 trillion bonna awamu Katumba oyo yateekamu mmeka compared to so ensonga ezo weziri katulinde kakati ffe ekisinga obukulu abalonzi naffe awe tuliira omuntu eyesimbye bw'atakuwa ssente mu kalulu nenzikira omukazi kakati nno kinate tekikuba esaidi emu zonna muganda wange zonna bateekamu ssente ani mulimbe tulonze olw'ekisa mulimbe tulonze nga yamaze tuwa era waliwo betuwadde ono omwana nze nnyo ndirabidde yawa abantu beeyo yali ayagala okugyayo Ssematimba yawa abantu ssente baagaana kale tumalirize tugendeko ebushenyi wamma kyabadde kaakali no munnange nga tukyagenda mu maaso okubeera nga ate turegulatinga ssente zinayiwa mu kalulu bo abaagala entebe ez'enjawulo batandise okuba nga bazitunulira n'amaaso
agenkaliriza. Kakati nno munnange omukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu akyagenda mu maaso kubeera nga ate atalaaga ebitundu bya Western Region eriyo abakubuko. Era nga munnange bakoddomi be bagenze mu maaso okubeera nga ate bamwaniriza munnaaye anti munnange yalina omwana weetu. Ontegeera kakati era toyinza kumanya essanyu liriwa balwaniriza pulezidenti waabwe yoyo yatutwalako omwana yoyo mushiizo abaagala okunafuya mufuna ensonga ate bali mukoze buti oli mukoddomi bagezikolera ku mukoddomi waabwe nti mukazi we yali yeepanga ku kyalo baali bazikolera musajja kye yamumegga kaakati eyo ng'obivuddeko ezo mboozi zaffe za booda on the serious note olunaku olw'ejjo ekibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwa mukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze ab'enjawulo okuva eno n'eno okuva mu Western Uganda babadde n'olukuŋŋaana lwabwe olwokubiri mu disitulikiti ey'e Bushenyi era nga mu bitundu eby'enjawulo bayaniriziddwa abantu abadde babalabako ssaako n'okugenda mu maaso nga ate babawa ebirabo. Kakati no munnange omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kwogerako n'abakulu abo be yasisinkanye mu disitulikiti ey'e Bushenyi ekisooka yabakubiriza okubeera awamu tebakkiriza muntu yenna abaawulayawulamu naddala ng'asinziira ku mawanga. Yazzeemu okubajjukiza nti ye mukoddomi waabwe kyokka ng'ate ava sayidi z'eno. Kaakati bw'atyo n'abakubiramu akafaananyi nti mulowooza abaana be tuzadde be baliwa. Kitegeeza nti mu Uganda tusigala kiki tuli wamu. Era bwe batyo ku mukolo gwe gumu abakulembeze ab'enjawulo okuli ne leader of opposition baavumiridde enguzi ekudde ejjembe era bwe batyo ne basaba abantu okwongera okubeera nga ate basaba abakulembeze baabwe accountability. Ebyo nno munnange bye badde sayidi ze era nga olunaku olwaleero omukulu agenda kubanga ate ayingira lukunjiri. Era akyali omulamu omukyala akyali eyo mu bakoddomi be yeegiriisa. So ebyo no bye biri sayidi zaawo so tujja kugenda nga tulaba ebirala nga binegenda okuba nga ate bitambula.